ekisinzigo kisinzira mu ntolomole y'ebiruuta ne kitematema enseetwe. Kale omunyumya akubuganya oluwayo munnabusiro kuno kwe kwaffe era nga ennono gye twogeddeko olwaleero ye y'ekyalo Kavule. Kavule ekitundu ekyo kiri awo wakati wa Makerere ne Mulago wakati awo. Kimanyiddwa nnyo kubanga waliwo ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform NUP. Ekitundu kino bakituuma Kavule lwaki? Bakituuma Kavule olw'ensonga nti kwaliko omusambwa gwakwo omukulu. Era Abaganda balina ekigambo kye bakozesa ennyo mujja kukigenderera. Ekigambo nga omuti baguyita ka. Ebiseera ebisinga gwabangamu omusambwa. Kyovula waliwo ekigambo nti akatyo nsanze tekagalulirwa mbazzi. Nti si buli muti nti okwata embazzi oguteme. Oyinza okufuna ebizibu. Akatyo nsanze tekagalulirwa mbazzi. Kati okalabanga akati naye kalimu amaanyi ag'enjawulo. Kati awe Kavula wali ekitebe kya National Unity Platform nakyo kyali kifo kya njawulo era kikyali kya njawulo olw'ensonga nti amaanyi gaago tegavangawo. Omusambwa gwabeeranga awo nga guli mu muvule era omuvule ogwo bo baaguyitanga akavule. Mu ngeri ey'okukusika obubaka Abaganda baali bagezi nnyo, baava dda nga batetenkanya nnyo era nga bagerengetanya. Bagamba omugerengetanya yali akuga omusumba. Otegedde lwaki baatuumayo Kavule? Katukome wano tweyanguye ate muganda wange abongereyo. Mubeere bulungi. Obuganda bwa wano bwalagawa ekitiibwa kya Buganda eky'edda.